Mbalamusizzaako nnyo mwenna bannayuganda, yenze Emmanuel Kanka Kapita oli ku Media Choice Telefina. Wiiki nga 2 eziyise nzimaze empuliriza bannayuganda ab'enjawulo bano nga bempulirizaako basukka 50 naye ng'ennamba esukkawo mu bempuliriza abagezezzaako okuyita ku kisaawe ky'Entebbe bagende bakole okufuna akasente ak'okulabirira abaana baabwe ssaako n'abantu baabwe. Nga sinaba kutandika puroguramu eno kandeeta okulabula. Puroguramu eno ngikoledde abantu abakola ku kisaawe Entebbe n'abantu abakola mu ministry eya Labour ne Foreign Affairs. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mu bbanga eritali lyawala wayinza n'obutayitawo nnaku. Abakozi abasukka nga 5 ku kisaawe ky'Entebbe awo muyinza okufa. Oyinza okuba odda ewaka nteebereza Munnayuganda omunyiivu n'akuzinga omutayimbwa n'akutta lwa busungu. Ate abantu bano ku 5 benjogedde 3 bakazi. Bakazi mmwe ndowooza kati bwe ntandise okwogera mwetegedde mwalifa mu bbanga eritali lyawala ku lw'ebintu bye mukoze bannayuganda ebibaleese obulumi. Era nga benjogeddeko balayira, benjogeddeko nabo abasinga balayira. Olaba omuntu nga ayogera nawe naye nga obusungu abujja ku mutima ng'olaba singa abadde alina obusobozi asobola okwesiba bbomu n'akuwahaaga ne mufa mwenna. Emboozi gye mbaleetedde olunaku olwaleero ya bubbi. Ebikazi ng'olwa lw'ekikazi ekyeru nkannembe kuba describing ebifaananyi mbirina naye kansooke nkole step eno nga yeesoose okusobola okubategeeza. Ngenda kusooka mbategeeze bantu mmwe nti obulumi bwe mutuusizza ku bantu muyinza obufunamu kye mutasuubira. Bino byonna bivudde ku ki? Waliwo ekikazi ekijja abaana bannayuganda ku nnyonyi abagenda okufuna emirimu. Can you imagine? N'ofuna omulimo nga gavumenti tekuyambye. N'ogwefunira n'ogunoonya olw'okuba oli bubi. N'obeera mu nsi nga tolina kiddako. Kati n'omala n'ogufuna. N'okola byonna ebisoboka n'obasasula. N'onoonya ebiwandiiko. N'okola buli kimu ekisembayo kati n'otuuka ku lunaku olusembayo ng'olina tiketi mu nnyonyi ey'ennyonyi nsasule, olina boarding pass, n'opangisa n'akamotoka n'ova ewammwe n'osiibula buli omu nga tolesse kintu mu nnyumba ebisinga obitunze nga ne ssente ze wateekamu okunoonya omulimu watunda kibanja kale baakuwola. Kati n'otuuka ku kisaawe ekikazi ekyeru ne kiva eri ng'oyise n'ewasooka obulayo sitampu emu ogenda olinnya ennyonyi. Omubbi n'akubuuza mbw'ogenda kukola ki? Ng'oli mu layini ogenda kukola ki? N'omugamba ngenda kukola. N'omulaga visa ng'eriko ekigambo employment. Oba kale katugambe eriko visit nti nyina gye ngenda okukyala. Oba n'omulaga ekintu kyonna kale nga mwe mubimanyi ekikulaga nti olina omulimo ogenda kukola. N'akubuuza mu kampuni kyekutwala. Kansooke mbawo obubaka. Bw'oba weetaaga omukisa ebintu bikwanguyire naddala okutaataaganyizibwanga kuno. Osobola okukozesa enkola ey'ekinnansi senga mukooki mukyala asobola okukuyamba n'abakadde b'ekooki eyo. Ojja bakubira ku 75026000. Bino ebyokugenda ebweru biganye gwe buli otuuka ku kisaawe ababbi era gwe babba gwe balondamu sente ziganye emikisa n'ebirala 75026000. Akozesa ddagala liri habo tebikujja mu ddiini ate tebikujjaako kitiibwa kyo kyogenda kufuna ng'ogenze mu ggulu. Katonda bino emiti yagitonda ate n'abaka abantu baawo amaanyi ag'enjawulo basobole okugikozesa.
so senga mukocho 775 2 na wano wendi kambabulire mmwe bakazi mmwe nga sinaba yagenda mbirala okibuuza ng'omulala n'otakibuuza mutabani wa Ssenkungu ojja okibuuza enzo oba okibuuze mukazi wange ayita ku kisaawe nze omanyi ndi musajja musirise kusiriikirira era ky'oŋŋamba kyenkola ne bw'oŋŋamba genda nzirayo sitawaana naye bwe mba nzirayo nkoma kubayita awo ne ntuula ne nkulinda muwulire ebyo byonna ng'obikoze ng'olina ekiwandiiko olina passport ntuufu gavumenti yagikuwa olina olupapula contract ogirina ku online esoma bwe bagikebera ku internet esoma olina n'akuyisa okukozesa omize omwoyo ng'enkoko emire ensanafu nsinga nnyo okwogera kuba bensi ngenda okusinga okwogera ku baana bawala ne gyagenda agenda kwoza toyi oba kulabirira kapa oba kulabirira mulalu oba kulabirira bamuyita alabirira omuntu nga ne bannyini ye yamulema ne bamuleetera omuddugavu Munnayuganda n'asituka nga nekyagenda okukola takimanyi ne gyalaga tagendangayo wabula n'amira ensanafu n'asiba omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'atuuka ku kisaawe kati omubbi oba oyinza n'okusanga ng'ayera bwezi ku kisaawe gwe baawa okulongoosa lavatory toilet n'amubuuza olagawa kakati abantu benjogedde nabo mwe bikazi mmwe bagenda okuttira obwereere kambabuulire okikola feesi yange mugikwate yenze kankaka osobola n'okujja ku WhatsApp n'ombuuza mukazi wo yaani tuleme kumujooga kubanga olunaku lw'olukikola olikakasa nti bannayuganda bakambwe nze ndi mulalamu kumbonaabona gye mbonyebonye mu ligiimu eno ndi mulalamu ekikazi kiri ku airport kyayiwa ennyonyi nnamba kambabuuze mmwe muli ku ddala mu Luganda lye bayita obujega muli bajega let me ask you omuntu akeera atya ku makya n'akwata visa ng'esoma oba employment visa oba ki n'omubuuza mb'olagawa ate n'omubuuza nti kampuni kyekutwala kambabuuze mmwe bagwagwa mmwe ebisajja n'ebikazi ebibbi waliwo n'olusajja olwo oluddugavu oluwanvu kambabuuze kyawandiikibwawo mu mateeka g'ensi yonna oba mukale mu ga Uganda nti omuntu takkirizibwa kwefunira mulimu kampuni yo yeyina okumufunira omulimu kyawandiikibwawa nti sigenda keera ku makya n'enkozesa mutwe gwange okusinziira ku bwetaavu bwange n'ensukka akasiike mubonyaabonyezaamu abantu ensi yaffe gye mwafuula akasi ak'abantu abatini kyawandiikibwawa nti sikkirizibwa kwenoonyeza mulimo n'ensituka n'enva ewaka n'engenda n'engukola mu nsi gye mutafuga kyawandiikibwawa mu mbuulire y'etteeka eriri mu constitution ya Uganda nga ligamba ti munnayuganda teyeefunirenga mulimo anaafunanga ekiwala ekyeru ne kimunoonyeza omulimo ne kimuwa n'ebiwandiiko era kye kinaamuwandangako eddusu asobole okuyita ku kisaawe emyaka mingi tuzze tuwulira obubbi obuli ku kisaawe ne tubwesonyiwa kubanga munnange omuganda naye alugera kuwa obwami akuwa kulya kasa mwatuuka ku kisaawe obulamu bwammwe ne butereera abaana bammwe batambula naye kambabuuze kiki kye muyita airport clearance mwe babbi mmwe kiki kye bayita airport clearance omuntu yenna mukyala Betty Akena tunnyonnyole minisita wa Labour tunnyonnyole waliwo mu mateeka ga Uganda kye bayita airport clearance kakati mwe babbi mmwe enkwezenge abali ku kisaawe mumbuulire ki kye bayita ekiddo nsanganga ekiddo ku airport nze ndi mulalamu ate nno nze nno nga njogera obusungu busobola okunvaako nga njogera mwenya nnyo ate ndi musajja bwe mba sikola programu zino mbeera musajja musirise njagala mumbuulire olunaku lumu mbeere nga mpita ku kisaawe nsangewo ekiddo
mbaba wana nsangewo ekiddo nja kulinda ove mu bwakabaka bwo obwo bwe wateekaawo obw'ekibbi nkusange ku ttaafu nkusange ku ground nkusange ku ground ojja kuntegeeza oba abaana bange balyawuwo kiki kye muyita ekiddo kiki kye muyita ekiddo ku airport bannayuganda muwulire abaana bambi abanaku bafuna obulimo ng'ababo bafunidde bantu bali eno nabo balomba leka mbabuulire ekiri eno gye tuli kati saawe eno kuba nange kati gyendi omwana omuwala ava ewuwe ng'abadde alina n'amaka naye ng'embeera si nnungi abaana tebasoma maama we bw'alwala mu ddwaliro tewali ddagala n'asalawo n'amira n'asiba omutima ng'enkoko emira ensanafu omuganda bw'agamba najja kaakati kigavumenti kya Uganda omuli abayaaye contract gye balina okutwala abantu ebweru eri Saudi gye batwala abantu ebweru eri Saudi Arabia kyokka Saudi Arabia wewakyasinza ebizibu gavumenti gyetwala abantu yewakyasinza ebizibu kati omuntu ewalala gye batalina contract kutwala abantu bweru omuntu abeera ne muganda we wano muganda we n'abeera ng'ayera mu nnyumba munda bakama abe ne bamugamba tinno tulina nnyo obwetaavu obw'okufunayo omuntu akola mu compound oba ayoza emmotoka kubanga gy'emirimu gye mwatwagaliza mwenga abaana gy'emirimu gye mwatwagaliza oli bw'afuna omuntu nga ye abadde tugeze abadde ayoza waka alabirira mu nnyumba munda basobola omuga nti kati kapa ziweze ewaka oba embwa olunaku lumunze lwakuba kale nti okulaga feesi z'abantu eno yonna gye tubeera okkirira n'olaba abantu ng'omulimu gwe kutambuza mbwa ng'oli alina akagaali k'amasannyalaze omulimu gwe kuwa kapa gy'asanze ye alina bamukwasa street nti yo street namba kapa yonna gy'osanze etambula giwa emmere abalala obasanga nga balinnya bizimbe waggulu batwalira njiibwa mmere ng'alina ekisawo ky'emmere bakigula na mu supermarket kyanjiibwa na binyonyi nga ye gwe mulimu kakati osanga omwana ye bamuwa kulabirira baana emirimu ne gimusukkako mukama we n'amugamba obanga akoze bulungi nga mukkakkamu si nti lwakuba omulimu ogwagala naye lwakuba amanye ennaku ye n'ayingira ennyumba n'agamba manyi mbadde ndaga wano paalamenti kansoke ne paalamenti ngijjeko programu ngikole bulungi nga badde live streaming wano kakati mukama w'omuntu bw'amugamba nti twetaagayo ow'omu compound ng'akube waabwe mu kyalo ng'abagamba mumpeereze brother wange gundi abo bennyini abantu abamugambye nti twetaagayo omuntu tugeze alabirira mu compound be bamuwa ne bamugamba muganda we asobola okujja nti asobola alina passport nti agiweereze ng'omuntu agiweereza nga bamukolera ku buli kimu nga bamuprocessingira buli kimu ng'omuntu akola ki ng'ajja wano bw'ajja ajja muganda we yamufunidde omulimo gavumenti ya Uganda ebyo bigikwatirako wa mu ababbi abali ku kisaawe ebyo bibakwatirako wa omuntu bw'amala okutuuka wano n'afuna omulimo nga tannaba na kufuna mulimo asooka n'abasasula n'agenda n'afuna passport ne mumuyisa mu bujwanga ne muyisa bino n'amala n'afuna akatiketi afunye omukisa gwa bulamu bwe azze kaneme na kwogera kwabo abo ngenda kubaddako edda ekibuuzo kye mbuuza mmwe babbimu abali ku kisaawe ababba abantu olunaku olwo tuli mu 2025 olwalinaku z'omwezi 29 ogwokutaano mbuuza mmwe ababbi awoloolo yammwe eriwa kati obuuza ki kikazi gwobuuza ki n'akaakalenzi simanyi oba bbaawo oba ki kyo ekikazi olwamaze okubba ne kibbayo enkyabaleeta mulala n'akaakalenzi ne katandika okubba abantu bajja kukuzinga omutayimbwa omuntu ajja kuva eri ng'alina obusungu bwave mu taxi akutomere oba omuntu akutomeze taxi kambabuuze mmwe omuntu afuna omulimo nga tamanyi passport bagifuna batya olw'okuba services mu Uganda z'abalondemu
omuntu n'atandika okubbibwa okuva ku passport ayina agent amuyambako ku passport anti yamutwalako ku boda namugamba yingira awo genda okole bwoti ne ona amubya muleka wabweru oyo nafuna passport eyo obubbi ne bubeera eyo bwamaliriza just in case nga waliwo amufundidde omulimu leka mbabulire bannange backward nensi eri mu babbi be Uganda naye kusobera muli babbi esente muzifunye mu bubbi naye n'okutegeera temutegeera essaawa eno omuntu asobola okukwata akasimu ke n'anyiga akasimu bw'ati ng'ayina tuko data waatugabane Freaky Friday Airtel egabudde n'ateekako ka data n'agenda ku Dubizo n'agenda ku LinkedIn n'agenda ku Indeed oba n'agenda ku Jobs Lead oba ewantu wonna n'asangako omulimo n'ateekayo CV yasoma mwana we Makerere emirimu gimubuze mu Uganda bamusasula emitwalo 25 musawo yasoma obusawo n'agenda n'ateekamu ebiwandiiko bye n'ateekamu CV ye online agenda okumuwa omulimo n'amulabira okwo omuntu akwata n'akola profile ye ya LinkedIn n'agenda ku LinkedIn mwe bajegammwe abali ku kisaawa ababbi n'asangako omulimo na applyinga n'alindirira buli naku abeera kasimu bannayuganda abamu babatomera bali ku busimu baba balina kye balinzeeko kakati omuntu amaze okufuna reply kampuni emwagadde emugambye genda osatifyinga ebiwandiiko ayiseeyo yonna bamubbye mu Uganda osoma naye n'okusatifyinga ebiwandiiko kukoneramu sitampu nti wasoma nazo ssente. Can you imagine? Mama we yesiba enkutu n'alya kimu kitaawo n'ayambala obukapipa obupale bukapipa ne lumuyukira ku mugongo olusaati aweekako nkumbi naye n'okukakasa nti wasoma minisitule tekikuweera bwereere first of all ekulwisa n'omulimu gusobola okuggwako kati ebyo omuntu byonna abimaze abireese embwa omuguunwa agusanga ku kisaawe bibuuza bibuuza mbu simanya ogendera mu kampuni ki kambabuuze mmwe muveeyo n'ekiwandiiko mutubuulire kampuni mmwe ze mwalonda ze mwakkiriza nti ze zirina okuwa abantu emirimu muzitubuulire muveeyo n'ekiwandiiko mutubuulire nti atayitidde mu kampuni ya gundi ne gundi tayita ku kisaawe muveeyo mutubuulire nti omuntu agenda okukyalako gy'akyadde kuba kaakati nze ndi wano nsobola okukeera ku makya ne ngamba nti Zedi jangu ondabeko n'abaana bange ajje n'abaana bange wano omuntu n'abeera ne visit visa era ne kimubba ssente mbwe ekiddo musimanya ayina oggwa mu kiddo airport clearance babbimwe kyekiki musaana singa Mukama Katonda abadde agaba ebibonerezo ebiri instant nzibwe n'aliwandiisa amannya n'alisoose kisaawe omuntu yenna waatuuka okuviira mu ggwanga lye ajje wano kakati wano nyina ki esi kinyogoga bulala bwe nfuluma wabweru temperature zirimu 45 zituuka mu 5 ne mu 6. Imagine omuntu yafunye akalima agenda kupoota bamusasula akakaddaaka abamu babasasula emitwalo 87 at least yadduka mu Uganda gye bamusasula 25 afune 7 naye nga ku ezo ye kennyini azikola talyako asindika Uganda kakati omusiru ekikazi ekyeyerusa ne kisinzira ku kisaawe ne kikugamba mbu ogendedde mu kampuni ki ebikazi bikwata passport z'abaana kambabuulire biyitamu bwe biti ne katrole ne kikwata passport zonna ez'abaana kigira kizibajjako naye basirumwe kambabuuze mwe abantu mwe ababbi kambabuuze otutte passport yange esimu ebekkoze eki ebikazi byakutte passport z'abaana ne bizibajjako ne bibajjako buli document yonna nga bwotwadde nga mutwalidde naki ne tiketi z'ennyonyi bwe bimaze ne bibagamba n'amasimu gammwe mugateeke wano gona ne bigatwala. Can you imagine? Kakati gwe nze muzukulu wa kanka nga sikuzinga mutayimbwa nze muzukulu wa kanka okujooga mu Nansi nga ndaba nga sikuzinga mutayimbwa ambaddeko ki mwe bantu mmwe
okwata otya passport y'omuntu already ng'okimanyi ennyonyi eri ku budde mukola ku airport oba ogimanyi Arabia egenda n'obudde bwetuuka obumanyi ne muziyingiza mu ka office agaaga 5,500 gye musaba basaba 5,500 gwe nyabo beti akena tunnyonnyole ministry eyo yesaba gina 5 gye babajjako abaana ku kisaawe kati passport olw'okuba bano babbi bakimanyi nti osobola okufunamu omukambwe nga kankaka osobola okufunamu omukambwe nga kankaka osobola okufunamu omukambwe nga muzzukulu wa kankaka bizitwala mu poliisi biina akapoliisi abo gye bizitwala bwe kimala okukubba 5 ne mu poliisi nga bakubba 2 bwe kimala okukubba 5 babbimu ebifaananyi byammwe 2 bimala okukubba emitwalo ameka 5 n'ogenda mu poliisi anti olutuukayo ate oba ogenda oli ku pressure abamu bambi tebalinyangako na ku kisaawe lwagenda okugenda okulomba oba lwagenda okugenda okukwoza amasowaani okomba box lwe lunaku lwasooka n'okuyitako ku kisaawe takirambulangako ne mu primary maama we sente zaamubula teyalambulako ku kisaawe kuttuwa teyagendako na kuttuwa kulambula kisaawe lwe lunaku lwasoose pressure ayina nnyingi obubbi bubalinga obubbi buli kikuyitako n'olusikaati kiwunya bubbi buli kikuyitako n'olusikaati kikulabanga proposal yakyo ey'okufuna sente kwolwo olunaku kiki ekibakwasa 5,000 ne mugijja ku passport ng'oli agikutte 5,000 ng'olwo bakuta kambabuulire mmwe omupoliisi obeera mu poliisi ng'okola ekintu ekituufu nze omupoliisi leka mbabuulire waliwo bano abasajja betusanga ku kisaawe bambi bali abakebera emmotoka bajja ne bankwasa ennaku musajja wattu n'omusanga nga ali awo nze bwe mbaamu ne kacyengi tuli bannayuganda eyo singuzi giving something out of goodwill it is okay fe twaappreciatinga nnyo bambi omusirikale omusajja n'asalawo n'ava mu kkale eya bbulaaka bweti n'afuuka papo lwa musana n'akuyisaawo n'akukebera kubanga security check temubawa yadde otuzza omusanga wuye n'omusana gwali mu mmotoka ali mu eso osanga ennyonta yakulumye edda n'osaasira oli ali wali kakati bwe bamaliriza mwe be bakuumira ekisaawe ne muyingiza ne mubba abantu there is a difference bw'obanga owulira ng'olina kyonnyambye ennyo ŋŋamba nti mpaayo kasente bwa sseruganda ne bw'otuula mu restaurant bw'oba olinamu kasente ogaba tipu tipping is not si mwe mwakiteekawo naye buno obubbi obw'ekika ekyawaggulu kakati kambabuulireyo ekirala omuntu abeera wano n'afuna contract ye ng'ali ku kizimbe ne kubeerako abalwala oba ng'abadde akola mu ka supermarket ne wabeerawo abakozi abazza emisango ne babagoba oba ne wabaawo abakozi abapya abafunye emirimu mu nsi endala ne batambula ne bagenda omuntu ng'abadde ku mulimu n'akuba e Uganda n'agamba banaye wano waliwo emirimu 5 mudduke omuntu n'ayita mu kampani gy'ayiseemu n'emuggyako obukadde 4 million shillings ku mulimo ki agenda kufuna akakadde kamu omulimu gwonna gw'aba agenda okukola agenda kufuna akakadde kamu oli ne yeefiiriza emyezi 4 n'asalawo agiwe kampani ezo ze mugamba abantu mwe balina okuyita ku mulimo nga ngenda kufuna akakadde kamu ngenda kufuna diramu 9 oba diramu 7 gye 9,000 oba 7,000 oli n'azeefiiriza n'agaba emyezi emeka 4 ku myaka 2 gy'agenda okukolerayo n'agabako 4 n'amala jjukira waliwo n'eyamubba akakaddeko okumufunira passport ey'emitwalo 2 naye yayita mu babbulooka enguzi yonna gy'asasudde mpaka awo n'amaliriza ng'omulimo n'ogusembayo okusasula obusente n'obutono gw'emitwalo 9 ataddemu miliyoni 6 laba bw'amala byonna bikola n'asanga ekikazi ekyeyerusa ne kipaakinga passport bannange okwata nze fesi yange mugikwate bulungi yenze kankaka okwatanga ku passport yange n'oginzijako
baba wana nja kugikuwa bulungi yeriwa eriwana nja kugikwata njikuwe bulungi madamu njikwate njikuwe bwe namaliriza okugikuwa nfulume ekisaawe nja kwetegereza bulungi nnyo nga nkuwa ne passport yange bwe namaliriza nfulume ekisaawe entebe olwaleero teteredde na bulungi bulwentuula entebe evaako entebe olwaleero teteredde na bulungi yentuddemu bwe namaliriza bwe nti nfulume ekisaawe nkulinde wabweru omuntu akutte miliyoni 6 ku mirimu egiri professional ku 10 asasudde visa omuntu oyo okutuuka okufuna visa okujja mu nsi yonna mwabalaga process etandika emyezi mingi abamu balindira emyaka nga yasasula kampani ya mubba kampani neegamba kati ono katumwejjeko nenoonyaayo gye basasula emitwalo 5 nemulimba nti kati gyogenda okukola bagenda kusasula obukadde 2 tebamutikka ku nnyonyi n'atuuka ne gyalaga nga mumaze okumubba obukadde 6 n'asanga basasula emitwalo 5 n'abula okwewanula ku kizimba agwe naye n'aguma n'agamba kasita ntuuse bw'amala okukola akolayo obusente bwe yateekamu ne budda nga ye tannafuna yadde n'ekikumi n'alaba omulimu omulala wano omuntu asobola okufunira omuntu omulimu on personal arrangement nsobola okubeera wano nga ntambula neiba n'agamba nti njagala omuntu asobola okuvuga emmotoka wano ne ngamba omuntu nti owaaye bwe nkufunira omulimu gw'emmotoka ompaayo emitwalo 2 essente z'ekibulooka zikkirizibwa omuntu akufunidde omuliro ne weba company sente omuntu obwa bulooka mu nsi yonna brokerage services ne commission sinze nabireeta gyebiri wano omuntu asobola okubanga company gyakolera oba barista oba waitress oba wait oba security guard ku kizimbe kwakuuma ne baagalawo aba security abalala 2 nga basiimye enkola y'omuna Uganda omuddugavu n'akubira oli n'amugamba waaye bwe nkufunira akalimu onfune naye mmwe abali ku kisaawe n'abali mu kigavumenti esente ze musolooza abantu mubafunidde ki mubafunira mirimo wano waliwo ensi eziprotecting abantu baazo olaba Abafilipino bali wano bangi nnyo Abafilipino bali everywhere be bajjudde mu services z'amaka naye bajjirako ebbaluwa okuva mu gavumenti yaabwe bajjirako ebbaluwa ng'egamba abantu bawano nti omuntu ono tumumanyi mu gavumenti tumukuwadde mulamu mulabirire bulungi mumbuulire mmwe kiki kye mukolera bannayuganda kwe mugenda okusinziira kwe musinziira okubabba mubakolera ki what is your input mwongerako ki omuntu okuzaalibwa mu Uganda gwafuuka musango omuntu okubanga yazaalibwa mu Uganda gwafuuka mulimo gw'ababbi musango gwabbibwa mwongerako ki omuntu bw'amala okwereeta neyeenoonyeza omulimo abonyeebonye amaze okutuuka wano temuyina kye mumuyamba ensi ne diplomasi ebalemye abakungu b'ensi endala muvuma bavume abatuyamba mubasuubiza kubatta batwala basiba nabbalyako bunyama simanya muli basirikale nnyo ebyo byonna bibalemye mu abaana abammwe batudde mu ssente z'omwoyo w'omusolo bali Bulaaya bali luddawa bali mu kusoma mubayisaawo diplomatically gy'olabe ne kino ekiramuzo ekyagenda e Bungereza okutwala omwana wa munne waakyo okumukozesa obumbula obutamusasula omuntu bwe yaloopa kati bamusiba emyaka emeka oba emitwe gyammwe gikola lwakumeka omulamuzi mulamba nga n'ebitabo ebimuleetedde ebitabo by'alina yali agenze kusoma PhD alina okuwaayo obuwandiike baziyita ki thesis I hear ebitabo by'alina okuwandiika mbu yawandiika ku human rights yawandiika ebitabo bye bakyasinza omuwerako emirimu bikwatagana ku human rights naye ye kati tali human bamusiba neje yava ku kyalo laka eri yava yaleka abazimbi bamukaaba lwakwe ebintu ebimu twagala byogera ozimbi otya abantu ennyumba n'olekanga tobasasudde kati kyekikula ky'abantu abakola mu gavumenti betulina n'oyo yennyini omulamuzi judge yagenda ku kyalo n'afuna abagundi abazimbi b'oku kyalo abeeyigiriza okuzimba bataateekamu yadde 10 n'abazimbi ennyumba oba yakikoba yaki yaleka tabasasudde n'adduka kyova olaba amaziga g'abantu mwe biwalamu ebyeyerusa ebiri ku kisaawe mwe biwalamu ebyambala obusikaati oba bwaki oba bwa kkala ki oba bwaki temuli ba kitalo
leka omuntu agenda akole alyawuwo leka omuntu agenda ayiyiza abaana be children leka omuntu agenda ayiyize jjajjaawe kubanga ensi mwebawadde buli kimu kwe musinziira okubba buli kimu terina kyemuwadde emyaka giyita obulamu bubi ensi eno tuli exposed ewali obulamu obulungi tumanyi naye okkiriza odigradinge obadde musajja ffe tubadde basajja bassemaka mu Uganda ensi netuboola netugoba baagala kututta netudduka temumanyi condition mwe tusula kakati nzo nsanganga gwe kikazi gwo ba kivubuka gwe onsanganga ne boli olina pisto mu kiwato ennaku yaffe kwe tutudde kwe muzannyira obuzannyo bwamu mwe temumanyi mbeera gye bayitamu ebirungi mu binensi okomya kwekubya nabyo kifaananyi muzine ensi ezaakulaakulana bw'oba toli mutegeevu omutwe ne Katonda nga takuteredde mu mukisa okoma kimu ku kizimbe kukiraba kuba kifaananyi ne njagala mugende mubuuze abantu abajja mu Uganda ku bantu 100 ababeera Dubai mubabuuzenga ebizimbe bye yali akiyingiddemu n'alaba ekiri munda ate abo abaana abawala ne bwe baba baamuyisa okumuleeta okukola abatakyajjukirawo we baamuyisa mu luguudo nga bamutwala okuyingira okulabirira kapa abatakyajjukirawo alinga mbwa bamutwalira mabega mu kamotoka bamutwala ate kwetikka bamutwala kwetikka oba bamutwala kutangira abaana kawungeza alina okugjayo abaana abagoberere bagende badduke bamuwa abaana n'embwa ajja n'embwa agisibye kawuzi n'abeera n'abaana akwata kagaali eno yeetisse eno avuga omuto eno omwana agenda kugwa kagaali ate embwa etoloka ate kapa tenalya atuuka okuva wano nga n'ekibuga kye bayita Dubai tamanyi gy'okwata tamanyi gye bakwata mubabuuze ebitundu 10 bameka abamanyi eno mu nsi gye balaga akoma kumanya wa we yayingirira wa waakola bw'aba agenzeeko ekinene nnyo asobola okumanya nti wendi bayitawo bwe wati ne temperature eriwo yenkana bweti mpaka emyaka 2 gimuggwako talabye ku maama we talabye ku nnyina bamubikira akaabira muli abantu bamufuddeko mu Uganda taziika kati n'atuuka mu Uganda ng'alina okukola ebintu bingi alina okugenda ayiwe ku ttaka kubaafa nga taliiwo alina okugenda mu kikaato avudde ebweru abamuloze talidda kuno kubanga baamubbako sente ze yasindika kaakati amaliriza agambye owaayo kankoleyo omulundi omulala gumu ogusembayo ku mulundi guli kampuni eyasooka omutwala ku luno gy'abadde bw'aba abadde akola wano kati wali yeefunidde omulimu era bakama be bamuwadde ebiwandiiko ng'embwa ajja ku kisaawe ng'emugamba ddayo kati kwakuzinga omutayimbwa ensingo n'eralambala bweti onenyaani Africa kyova olaba eri mabega tuli mabega we are our own problems ekikazi ne kibeeraawo nga ne kala gye kiriko si ya bulijjo kyeyerusa bwerusa ne kikulemesa okugenda okukolerera abaana bo kati bagenda kulyawa andi saagala kumanya obisanga awo nga byatwakaala amaaso lwa kunywa mmindi amannyo gonna gaddugala lwa kulya bugolo ne babeera ng'okutegeera kutono singa mumanya abantu ababeera wano singa mumanya abantu ababeera Bulaaya Mukama Katonda gw'atadde mukisa bwe babonaabona ya Rabbi kyova olaba abantu basaba bali ku mavivi basaba nti singa gavumenti evaako ababbi ne bagenda nayo ne tufunako ku kintu ekipya abantu bali omwo basaba mwe ebyo ebitongole bye mukolera bwe muba mujja wano beera organized gundi ebeera organized engeri gy'ogenda okutambulamu bibeera organized buli kimu kibeera organized buli kimu kati imagine oli atandise from scratch simanya alina akatabo yero book simanya covid biki certificate buli kimu akyekoledde n'atuuka ku kisaawe akavubuka ne kavaayo oba kavudde mu toilet oba kavudde luddawa ne kamugamba olinamu mmeka nkuyiseewo akasirikale akafere ne kavaayo ne kamanyiira omuntu mutubuulire kiki ekyetaagisa
omuntu bwaba ne bwe kibanga kyetaagisa gwe mukyala akena beti akena tubuulire bwabanga waliwo ekyetaagisa tosobola kuŋŋamba nti omuntu akutte miliyoni 6 n'azisasula agenda afuna omulimu oyina tugeze ebbaluwa gy'oyagala okola ki tugeze oyina bbaluwa gy'oyagala omuntu oyo akusasule ku mulimu nti tagenda gisasula muteekewo ofiisi muteekewo ne price really bwe kibanga muyina ssente ze mwetaaga ku muntu lwaki temuteekawo ka ofiisi awo emututerewo ofiisi mugitereko n'ekigambo nti airport clearance tukimanye kyekitegeeza omuntu tasobola kukwata miliyoni 10 miliyoni 7 6 atunze boda yeewoze actually yasoose na wa bugingo ne yeefuula amusabira n'amuggyako 5 ag'essaala abasinga basooka wa basumba ne basooka bababba abalala basooka mu ssabo katonda mpa omukisa nnennye ku nnyonyi naffe mu kika nejjeku ekikwa muteekewo ofiisi mutasobola kusasula ssente ezo zonna n'alemu okusasula ne webasa layisinsi oba certificate oba kyonna kye mumugaba oba bbaluwa eraga nti wayise mu ministry enkola ya tekinologi eriwo mugiteekeko oba barcode oba QR code nga mulina obuuma obusikaninga ku kisaawe oli yonna gy'agifunidde agireeta otunuzaamu butunuza naye emisaala gye mufuna tegibamala babbi mmwe emisaala gye mufuna mazima average Ugandans omukyala asuubula eyakuzaala obba ate abasinga mubbira bwenzi abasinga mubbira mbuto zammwe mubbira kunywa mika shisha mubbira ndongo naye omukyala eyakuzaala agende waka n'emitwalo 3 gye yakuweererako ng'alenga manda yalenga manda n'osoma naye ye wasobodde okukuliza n'otuuka awo teyabba talina ssente za muntu ze yabba ate yasasula omusolo ng'ali mu kibanda kyambaawo na bibaati ebikadde omuntu oyo asobodde okusasula obukadde bwe 10 6 5 4 3 2 tolina bw'omugamba nti waliwo ebbaluwa ya mitwalo 2 n'atazinoonya dhani okumubba nga ate temulina kye mumuyamba mutubuulire nti omuntu takkirizibwa kwenoonyeza mulimo nze nkubuulira waliwo ebintu nze jjogolye sikkiriza omanyize ku bantu abansomesa amawulire bagamba where there is necessity there is no law ewali obwetaavu obutalekeka tewaba tteeka nze tewali tteeka lisobola kunkwata ngira ababbi bonna beesiba mu mateeka nze nkukuba ash ozannyiranga ku kanka kuba mukazi we nze nkubuulira mututeerewo ministry awo wennyini nnyini mu muvinge bwe mubanga mulina ssente ze mwagala otusolooza muve yonna gwe mukyala akena va yonna mu ministry ya Labour oteekewo aka office ka booth awo ogambe nti waliwo ekigambo ka booth bakayita airport clearance kyekiddo ekyo kiddo abantu be mutawayadde insurance yaki ebintu John Nalaba simanya balungi nga insurance y'abantu abagenda okukola ebweru simanya mwewola amabanja simanya mwagala biki n'emitunulira n'enseka bana Uganda tebajja kudda omuntu ajja kubeera mu nsi nga Uganda agirayo bugizi ne mumujjako ssente zaweereza abala ne bazitwala mu banka ne batazisangayo tewina kye wamuwa kakati mu buli munnayuganda ku musaala gwe alina oku bannange ng'ekyo kyonna tekinnabaawo bakibe mugenda okusolooza nga babalemeseza ku kisaawe okufulumawo ani gwe mugenda okuggyako ssente singa wabaddewo ekintu kyonna kye mwongera ku munnansi I would be very happy kubanga era ne bwe tuzikola abantu abali ebweru abatali mu Amerika eyo baluddawa ndowooza eyo byanjawulo simanyi mbeera yaayo naye abali wano balya kimu n'obutalya anywa mazzi kubanga omusana mungi awuuta mazzi olunaku anywa mazzi kuba go gye gali gabwereere ebintu bye balya tebite naye imagine all those sacrifices omusiru omu nakuttira buli kimu ogenza ofunidde munna akalimo buli kimu kye bakusabye okiwaddeyo otunze buli kimu okimaze
kakati kyemutategeera mmwe abasiru abali ku kisaawe kyemutategeera omuntu abeera eno nga ziri sente yazisasudde asobola okufuna omulimu wano naye nga nawe agenda kubeerawo emyezi 8 ng'aweereza buweereza ze yeewola bw'aba muntu mulamu amala okukola nga agenda kufunako ku musaala gwonna gwamaze gwa myezi egyo 5 ng'alina okusevingawo ezinaalinyuwinga bw'aba ayitira mu kampani ezinaalinyuwinga visa alina okubaamu n'akasente omuntu atuuka n'akola n'afuuka omuddu wa wano nga yeyeetundayo kennyini naye lwa mbeera n'atuuka n'abeera wano bakiyita overstay n'abeerawo nga ne bw'omugamba nti nkuwadde omukisa genda ewammwe talina zimukomyawo we yayitanga bamubba tewali kye bamuyamba temuyina yadde akamotoka akali ku kisaawa kasobola okuzza omuntu ewaabwe alemereddwa nga talina za transport temukalina naye obubbi kwe mutudde yadde mu Uganda ewaffe okubaawo akamotoka ak'obwereere nga mu Uganda emmotoka ey'obwereere eryeje ebekutwala luzira okujjako omuzira kisa osobola okusanga omuntu awo ate naye agenda akwewaanirako bino muliba muli bituukako kati ova bulaayi ofunyeeyo ki n'ofuuka ekisekererwa naye ng'eyakuleetera ekisekererwa gavumenti y'ababbi yeyakikola omubbi omu eyeerimbise mu kubeera omukozi wa gavumenti kasaba niye oba ekisaawe naye ankambuze oyo omukazi ndaba ministry of labor minisita mukazi saawe eno omuntu akulira ekisaawe naye mukazi naye abakazi kiki omanyi mu Uganda kati kakodi okuteekawo omukazi abasajja babbiremu bano abasajja abamukwana ababeera mu woofiisi n'abaamuteeka ku mulimu nga bamaze kumukwana bonna baba bakozesa omukazi omu nga yekifaananyi kya ministry kati mu Uganda ngenda tandika okweraliikira buli ministry gy'olabamu omukazi manyi obubbi gye businziira eyo obubbi gyensibuko yaabwo kubanga abafeera abataagala kubategeera bateekayo omukazi anti omukazi asimayiringa amannyo gabeera kungulu temugamba ku maama wa ggwanga kinga batubba oyo abeera maama wa ggwanga atasobola kukitegeera nti n'ekisaawe kyennyini kye baamu okupresidimu nga obubbi kati kamera eziri awo bannange mwabaddukanya ekisaawe zaaki oba nammwe you are complices bateekwa kuba bazinoonyeza mmwe tugambe tutya tekinologi yenna waali asobola okulaba ebigenda mu maaso naye era obubbi bugenda mu maaso so tubayite batya then we call you accomplices nammwe kwemuli nga bwe tukiwulira mu poliisi owa traffic akeera ku makya na mukama w'aba traffic abadeployinga n'abatuma ssente ne bagenda ne bakwata emmotoka z'abantu okuzimalawo obumazi. It is the same that we assume it is happening at the airport. Muteekeewo ebyetaagisa, muteekeewo buli kimu ekyetaagisa abantu basobole okusasula essente nga bakkaanyiza n'omutima gwabwe nga ziri mu makubo matuufu. Ate muteekeewo ebbaluwa naffe mutuwolerezeeko tewali muntu yali agadde kuleka baana be aleke mukyala we mu mukwane agende ayiiye ekyokukola asange nga mukazi we mwamutaagula naye nga n'okumubonyabonya mwamubonyabonya kale afiseewo konna kaafisizza ku mukazi we gwe mumaze okutaagula afiseewo naye nga atiisiti yafuna ssente temulina kye mubayamba ate n'okubatawanya mubatawanya. Mungu nsaba abakuba ebbalaayi etagambika buli ke mubbye akabajjeko ku ssaawa envannyuma ajjagala abalinde mukaddiwe nga temukyalina maanyi gakola. Mbajjukiza omukyala ayitibwa Senga Mukooki. Senga Mukooki akuyamba nolema kufuna bizibu nga bino. Ali ku 750 26 00 ebintu eby'emikisa, obukuumi, obujjanjabi. Tubeere eno nga situyina na ddagala. Ojja ne Panado n'otereka Panado emu obulwadde ne bukuluma. Mukozese enzijanjaba ey'ekinnansi Senga Mukooki osobole okubeera immune kubanga tukyalina natural remedies ez'abaddugavu zisobola okutuyamba. Senga Mukooki ali ku 750 26 00. Abantu abadde bampa information eno mwongere okumpeereza endala nze njaggiwaayo ate munaakola ki ffe bamu muli baavu ndi mwavu ebizibu bye muyitamu byempitamu kati njogerera bantu bwe tuli mu kategole yemu abagagga nabo bafuna aboogera bo balina basasula ne PR osanga omuntu alina amwogerera
senga mukochi mukubireko yenze Emmanuel Kanka Kapita mbasibudde mweraba.